Omukazi omulungi kale kyekyo kulinnyisa booda mulengere nno yenna anaanuula okugulu kumulinga makansi. Boda boda amazima ga Katonda mulimu weziswaliza. However, boda boda ezo ziri inevitable. Waliwo ekintu kyotasobola kubeera nga weewala mu bulamu bwo nga okukozesa boda boda. Abagagga bangi basudiiru twali tubalabyeko ku zi boda boda, baamu balinnya zi boda boda, balwasa bazirinnya boda boda kubanga ziri inevitable. Waliwo time weetuukira nga amazima ga Katonda oyagala okozesa emmotoka, eyo ddiru obeera ekulemye. Sometimes ng'ennyonyi ogenda gimiisinga n'ebisigadde ng'ebyo. Ne waliwo n'obulungi bw'ogenda n'olaba ku boda boda n'ogamba omwana ttono. However, mulimu betusaasira nti omwana wa ttono, naye nga mwana wa ttono emmotoka yakapaakinze wali eri ku share oba ku mafuta petrol station yonna agenda just kutuukawo butuusi asobole okubeera nga yeeyongerayo, oba nga kali mu parking n'asalawo okubeera nga akozesa akaboda boda kamuyambi. Naye nono naye kye yamukoze nkoko baana akatambike kano okuba gye katandikira paka gye kaggwera kankakutereko osobola okubeera. Nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Ssebugwawo azze okubeera nga akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita, naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanye, onoonyeza omulimu gugaanye, empapula zikutawaanya, ssente zikuyita myagaana gyangalo, otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheyi Ssebugwawo azze okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombera edduwa. Mukubireko kweyo ennamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa. Omukazi omulungi kale kyekyo kulinnyisa booda mulengere nno yenna anaanuula okugulu kumulinga makansi. Tosobola gulayo ku kamotoka mukwano. Kale mazima ddala oyambadde essuuti ey'ebbeeyi $25,000 tonnateekako ngatto nino olinnya booda mukwano. Nanti makansi bwe zityo bwe zikola ate nno zino ez'abaana ab'omu kikuubo. Mukwano veesuuni gula akamotoka. Ale sikwagaliza vitiizi, njagala BMW.